Nkwaniriza munange gwandaba ku TV esaawa eno. Njagala okukakasa nti tukomyewo mu kitundu kya mukaaga. Abantu muyina okuyiga enkola ya PayWay, muyina okuyiga okukozesa ebyuma bino. Muyina okuyiga okwesa obuuma obutono buli wonna olaba akapande ka PayWay. Nze sijja kuva ku TV eno paka nga ndaba buli muntu ng'akozesa ekyuma kya PayWay. Paka nga ndabye buli muntu ng'akozesa enkola ya PayWay. Lwaki osimba line ng'osasula DSTV? Lwaki otakula gundi obwo ne bukugenda mu njala? Lwaki osimba line ng'osasula internet? Kakati nze kyekindeeta nkusomese nkuyigiriza okozesa ekyuma kino ogulako airtime. Sasulirako ebisale byo ebya DSTV nga tosimbye line togenda ye eri kusimba line nobeeraawo nobeera mu line weesooleza omwo n'otandika okulowooza ebizibu byo byonna bye waleseeka. Nedda kozesa kyuma kino osasule mu dakiika mu dakiika 3 oba omaze okusasula internet ne DSTV ku kyuma kino. Kakati tugenda genda maaso era nga tuyiga nga bulijjo essaawa zino gwe kasitonda bange omanya tutandise kuyiga teri kirala PayWay enkola eya PayWay. Kakati tugenda genda maaso nga tuyiga nkuyigiriza osasulako ogulako tya airtime. Ekyuma kino kyanguya nnyo okugulako airtime. Nze sikyasobola buntu obwo kati kasitafu nafuna enkola eno eya PayWay sikyasobola kusimba line nga asasula DSTV yange. Tugenda genda maaso nga tuyiga wano we tuli olunaku olwaleero tuli Lubowa ku Quality Shopping Mall. Nagamba nti ebyuma byaffe bino bibeera mu bifo nga bw'olaba Quality Shopping Mall, n'olaba Shoprite, n'olaba Tuskys, malls ezo ez'enjawulo ate awali obupande wo waliwo obuuma buno obutono. Kati tugende maaso nga tuyiga mukimanyi bulungi nnyo. Wuliriza okuva ku siteepu esooka nga tusomesa nti ta tojja kuddamu kubona kibuuzo kyonna ku nkola eno ya PayWay. Katugende maaso nga tuyiga ate maaso kaawo tugenda kulaga abawanguzi baffe era bawangudde. Bano n'abawangula bakozesa kintu kino nga gwe boogera ku makya n'ogenda n'ogula sabbuuni ku dduuka. N'ogula omunnyo ku dduuka ne bakuwa lisiiti mu dduuka obumu baba nga bakuwadde lisiiti. Kati abawangula nabo bakozesa kyuma kino ne bawangula nabo tugenda kwogera nabo. Tugende maaso nga tuyiga ate tukomawo. Bw'ojja airtime kukuuma kuno onyiga airtime. Bw'onyiga airtime ng'oteekamu ennamba yo ey'essimu. Bw'omala okuteekamu ennamba yo ey'essimu ng'onyiga nti next. Bw'onyiga ekigambo next ng'ekusaba ssente mmeka z'oyagala okugula kati ng'oteekamu ssente zo ez'empapula tekikozesa binusu ekyuma kino. Kakati bw'omala okuteekamu ssente ng'onyiga next. Bw'omala okunyiga next ng'onyiga ku kagambo pay akategeeza nti sasula ng'onyiga nti pay. Era olunyiga ekigambo pay ng'ofuna ka receipt ko akakulaga nti ofunye airtime wo ku ssimu. N'aka message nekereeta ku ssimu nga kakulaga nti omaze okusasula airtime wo obw'olukumi ku ssimu yo aka message kajja. Mwenna mukirabye naguze airtime wanusu 10 ng'olwo maze ogula ka airtime kange era kati wendi nsobola okuba akasimu essaawa yonna. Kajjukira ekintu kino nkikola essaawa yonna oba 9 gwa kiro oba 10 gwa kiro essaawa yonna kasitamba nga nsanze ekyuma kino. Kati nsobola n'okkuba essimu oba kitegeera sitakudde sikoze ki si byabudde nti ate kati obudde buzibe bagaddewo sina wengenda kugula airtime no. Ekyuma kino essaawa yonna ate services zino zifuna mbagirawo. Kati tutuuse ku nsasula ya internet. Njagala nkutwale era tulabe nga bwe tuzze tusoma airtime tusomye DSTV mu nsasula yaabyo kati tuyige n'okusasula internet. Kakati ku internet kuno era tugenda ku kyuma ne tunyiga nti internet. Kati bwe tunyiga eppeesa lya internet era ereeta internet ez'enjawulo. Abamu bali ku Orange, abalala bali ku Datanet, abalala bali ku Ink, Warid. Kakati ngaffe nze njagenda ku Orange. Internet ya Orange nga nyiga nti Orange. Otuuka wano ng'oteekamu ennamba yeri ku modem. Ennamba kati eyange nja giteekamu. Kati olumala okuteekamu ennamba eno ng'era onyiga next ng'obwedda bwe tujja tukola. Kati enjawulo eri wano osangako package ez'enjawulo nga bw'olengera ku screen yange wano ng'olondako package gy'oyagala. Kati katugeze nze nonze bronze. Bwe mala okunyiga bronze nga nyiga next. Olutuuka wano nina okuteekamu ennamba yange y'essimu kwe nnaafunira ka message okulaga nti nsasudde ng'obwedda bwe tujja tukola. Kati nga nyiga 0754979325 ng'era nyiga next era nga bw'olaba nkola. Kati bwe tutuuka wano nanyize bronze saagala weerabire. Kakati bronze eyo bwe nyiga next ekyuma kino kijja kundaga ssente ezisasulwa ku bronze. Kati wano ewange kuliko emitwalo 2.5 nga bw'olaba 2.5 era ze mba ngenda okusasula nziteeke mu kyuma kino nga ntandika okusasula. Kati bw'oba okoze ensobi ku kyuma kino olina omukisa okuddayo osobola okunyiga eppeesa eririko back likuwa omukisa okuddayo n'otereeza ensobi eyo gy'oba okoze. Naye kati wano bwe tuba nga tumaze okusasula ssente omaze okunyiga eppeesa liriko next ng'ereeta ekigambo okusasula oba pay era nga nyiga ekigambo ekyo gwali eyandaba olwo mba mmaze okusasula. Awo kyemba nninda kiri kimu kufuna ka receipt akandaga nti mmaze okukola ki okusasula. Kati nga bwe kugamba nti tujja twogera ne ba agents baffe. Bwe njogera ba agents
be bantu baffe bano abalina obuuma buno obutono bwe mbagamba. Obuuma buno obutono kasobola okubeera mu buduuka obutonotono, kasobola okubeera ku petrol station, kasobola okubeera awantu wonna kati nga bw'olaba akaduuka nga kano bw'okalengera aka electronics wano watuli ku shopping village e Lubowa. So osobola okubeera n'akuuma kano bw'olaba akapande kano konna we baba katadde kiba kitegeeza oba osobola okugenda n'osanga wakuuma akatono kakola emigaso gyegimu nga bw'olaba ekyuma ekinene. Kale n'olwekyo njagala tube nga twogera ne ba agents bano. Akapande kano buli kabeera wabawo agent nga wa PayWay akuuma akatono aba akalina nabagamba nti omugamba bugambi namba yo ku kintu kyonna ky'oba oyagala n'akikolera ye yanyiga gwe tonyiga ng'omugamba nzize airtime enamba yange eri bweti ng'olindamu eddakiika emu ng'ofuna by'oyagala. Kakati twogera nabo ne batubuulira balina otubuulira ebirungi ebiri mu PayWay. Ne bano ba service provider baffe be mwina aba DSTV, be tuyina aba internet, be tuyina mubamanyi StarTimes bikyabo bonna nabo bwe tuba tusobodde twogera nabo. Kati mu program eno njagala ate era twogende maaso nga twogera n'abantu bano ba agents batubuulira obuuma obutono bukola butya ate PayWay eyamba etya. Abantu abasinga obungi wano airtime ebintu nga bya DSTV, StarTimes, GoTV, Warid internet, Orange internet, bona bajja wano ne in connecting naye tugina wano. Ekinene ebbanga eddene ennyo zirinza kubeera eddakiika seconds nga 45 nga payment ewedde ng'agenze ya DSTV internet airtime byonna nga woogenda okutuukira waka ng'abaana bakubira dadi ekyuma kizzeeko. Kati ekyo PayWay ekyo kyereese service ziri very fast ku bantu zanguwa and ekirala nti omuntu afuna kyayagala ne receipt negenderako nga teri complain eva mukuma kano akatono kuluke namba y'essimu card namba ya DSTV buli kimu wenawe ekiri ng'agenda buli kimu abafunye mu problem akomawo ne tu following kubanga system ebiri talina gamba nti kasoma ajja kufiirwa ekintu kye ajja kufiirwa service ye buli kimu weekiri. Amanya gange bampita Tina Wamala omwogezi wa MultiChoice Uganda. Kati ffe nga MultiChoice Uganda twagala nnyo okugonza obulamu bw'aba customers baffe. Kati ba PayWay balina ebyuma ebikola bulungi nnyo ndaba biri simple ate bigonza nnyo obulamu bw'aba customers baffe. Tebeetaaga kutambula, tebeetaaga kujja wano ku offices zaffe wano ku Buganda Road. Ba customers baffe basobola okusasula subscriptions zaabwe ne PayWay. Ba customers baffe batandika okukozesa PayWay machines zino. Zikola bulungi nnyo, tuzirina buli wamu. Kati weetaaga kumanya smart card number yo ne sente ze weetaaga kusasula. If oyagalako premium oba compact plus weetaaga kuba ne sente ezo n'oziteeka mu machine. Teweetaaga kubeera member oba registered member. Nyangu nnyo okukozesa machine eyo. Kozesa PayWay machines ezo okusasula DSTV subscriptions zammwe. Mwebale nnyo. Nze bampita David Omongochi. Nkola mu StarTimes. Ku StarTimes nkolamu nga network administrator. PayWay company ya African Vending Systems tunamu service gye tulaninga nabo. Mu service eno ba customer baffe basasula subscription, monthly subscription. Ngokosa PayWay machines zaabwe ziri automatic procedure gyogenda kukozesa okusasulira StarTimes subscription eri automatic. Teweetaaga kusimba amalayini lwakuba bana ba agent bangi. Teweetaaga maybe okozesa sim cards. Teweetaaga procedure si mpanvu nnyo eri easy. Kyoba okola ogenda bugenzi wa agent oba wali terminal machine yaabwe mwena tuba advisinga tusobole kukozesa PayWay. PayWay nkola nungi y'okusubscribinga subscription yo ku StarTimes ng'oli ku StarTimes kola StarTimes. Omuntu n'awangula omwezi mulamba internet oba zibeera sente mmeka ezo zibeera ba miss lwalo ng'ameka. Kakati ono ye yawangudde mwezi bagumusasulidde mulamba wa internet. Katwogere n'omuwanguzi wuuno wa internet sebo amanya Zebampita Roderick Munyantwali Rusingiza Ndekwe Henry Jackson. Nkutteko lya Roderick yawangudde internet omwezi mulamba. Tunnyonnyole wawangudde oti. Nze nali mu shop then mukyala n'ayitamu nange and I heard about the competition. Nemugamba nti I'm a frequenter for
PayWay, so oli okozesa nnyo ebintu bino bya PayWay. nkozesa nnyo, so I deserve to be a competitor. And n'otandika n'ogenda mu maaso ng'okozesa. so now I've won about internet with the forests, Nkosa Interconnect Forests. I've won for 3 months. Yeah. Kakati obadde oli awo tubuuliremu nti mbadde ndi awo kuba era bw'oba owangudde oba alina engeri gye bakugamba nti gundi ggwe wawangudde kati buli omuntu akulaba awo bakumanyi awo kati bagamba era bagenda kugamba nti owange kati babuulire wawangudde otya. Nze wangudde kubanga ndi I'm a very vigorous and as namugambye nti I'm a very vigorous customer of PayWay. Kati gwe engeri gy'oli customer omulungi owa PayWay njagala obeeko bw'oyamba bakulaba wamma babuulire ebintu bino biyamba bitya. Well, ekirungi kya PayWay kiri it's easy. It is kyanguwa. Yeah, that's it. It's easy. It's fast. Kubanga oyagala airtime, you just pay for it. There's no scratching. The number straight away, but take a number bakwa sent it just straight on your phone. So I find it very adequate. Ne DSTV nchifo kyogenda eri Buganda Road, which I used to do. Kusimpa line byonna ojja wano ku PayWay. Just give them your number and straight away within 10 minutes my DSTV is through. Right now I wanted an upgrade. Mbadinga I got upgrade because of the European Cup. I've just passed there. Within 5 minutes. No sasula. Nensasula sente. Kuchuma. And everybody's happy. Agamba mukwano gwange people like Martin Impanga, Richard Ahenda, Gerald Chiwalabi, all these friends of mine. If you want to go the easy way, just do PayWay. Omuntu nawangula ng'okozesa byuma bino nga gwoyangirwa okusasula ebisale byona yendera tino wangula ono muwanguzi wa mwezi mulamba ogwa DSTV katwogere n'omuwanguzi bannanga atubuulire awangudde atya. Sebo tusanyuse okukulaba kati tubuulire amannya go gwani. Naye ndi musanyufu nnyo amanya genze Nsubuga Daniel. Bumpimpi twagala otunyumizeeko kasinema k'okuwangula ko wabadde oli awo. Nabadde ndi awo nga ndi ku mirimu gyange nabawo omukyala yankubidde akola mu PayWay. Sasa sekikkiriza naye nanyinyonnyola era ndi musanyufu olw'okuba omuwanguzi. Mwezi mulamba. Mwezi mulamba. Awo oli mu ndobo bagambe nti ndi mu ndobo. Awo ndi mu ndobo. Kakati Daniel njagala otunule ku TV wali abantu abakulaba. Njagala obeeka abantu b'ogamba bakyali baabo bamanyi bagenda nibere abamu tebannalaba nkola eno oba tebannalaba byuma bino naye kati njagala ogambe nti ani musiitwa awo izana emanju waagundi muzzemu amaanyi okozesa ebyuma bino oba omubulire n'obulungi obuli mu PayWay. Njagala mikwano gyange bonna benkola nabo ku mulimu ba Jose ba James Humphrey bonna batunuulire eri bakimanyi nti ono Daniel owaffe yennyini. Era njagala nnyo mukozesa ekyuma kino kuba ekyuma kyangu nnyo kitegeeka buli omu ne procedure zaakyo nyangu just kuteekamu buteesi sente nga kyo kikubuulira ekyokukola ng'oli okubuna subscription yo ku DSTV ng'oddayo nga weerabira kifaananyi kyo. Tweyanza nnyo tweyanzege kati gwe oba okyawakana sigenda kwongerako ku bigambo bya Daniel awo mubyewuliridde katugende tulabe omuwanguzi omulala. Omuwanguzi wa airtime ow'olunaku olwaleero nga bwe nkugambye tugenda kuba tumulaba wuuno wano mukyala atunnyonnyole awangudde atya bituufu byawangudde katwogereko n'omuwanguzi wa airtime wa PayWay tulabe ate ye kyagamba. Nyabo tusanise okulaba wawangudde ki okakasa kyoyogera kakati tunnyonnyole nnyonnyola omuntu akulaba eri ku TV wakoze otya okuwangula. Nabadde nfuna airtime nga mujja ku PayWay nga bamumpeereza ku simu yange nfuna buli wenjagalidde era nombeera mbalala nombeera masatu nombeera okay kakati tunnyonnyole mu bumpimpi ebyuma bino ebya PayWay bw'omaze ebbanga ki ng'obikozesa? Myezi 6. Enkozesa yabyo eri etya obisanga luddawa? Tunulira buulira abantu gw'obisanga luddawa gw'oba otambula mu bulamu bwo. Waliwo omwami akina okuna lw'amazzi kozesa bulungi nnyo era ng'osobola omukubira nakukoleza airtime. Kati obanga wawangudde airtime wa mitwalo 3 ku simu yo owulira otya gwe muli buulira omuntu lingi nnyo kuba ngenda mbala emyezi ng'esatu nga sizzeemu teekako airtime naye nga PayWay PayWay kakati tokotogera banno babuulire batandike okukozesa ebyuma ebyo nabo basobole okufuna. Genda maduuka kugula airtime ojja buzikutuuma ne bakuwa airtime gw'oyagala oba wakakadde nabamulimu. Olwaleero mbaddewo nga nkusomesa ku nkola ya PayWay. Kinyabo kino ekyuma kino okiraba kukwanguyiza bambi kifaayo kikwanguyize okusasula ebisale byo.
kikwanguyiza okufuna airtime mbagirawo ku simu yo. Waliwo essimu ey'obwereere gy'osobola okukubako n'obuuza ebibuuzo. Essimu eno ndowooza kangi basomere mu bumpimpimpi wano eri nooti 8 nooti nooti 1 2 5 kambasiibule era mbaagalize okubeera obulungi. Mukama Katonda abankuumire ate abawa ekisa okukozesa enkola eno eya PayWay nga mukozesa ebyuma bino. Mweraba.